abantu nebaliriira neyisawo projekiti yayo. UNRA wano wagenda kuyitawo Southern Bypass Jinja Expressway, abantu yabawandiika dda balinde basasule buli omwana onye gy'alaga. Kaakati ate tuba tuli awo bya National Housing n'abigendamu oluvannyuma nga ne poliisi, bano abapoliisi be baali badde basookera ddala okukuuma abantu, kubanga nabo ku ttaka sitatasi yaabwe teyawukana naye muntu mulala ali ku ttaka kuno. Poliisi nabo basenze, naye kati balabanga ettaka bwe bayitawo kye baatugambako nti balina gwe balisagulira oba gwe baka abantu waliwo alyagala. So n'olwekyo ensonga eyange egenda kubeera mu bufunze. Ezo z'ensonga ezitutawaanya. UNRA yabalirira abantu ebe n'atera basasula, poliisi nejja nebagoba. National Water yabasasula neyisawo project. Gavumenti kankutumeyo ekirala, mugiyambeko esobole okucoordinating eyogere ng'olulimi lumu. Tuyinza kujja ng'oliwa National Water gonga nti abantu baliwo mu butuufu n'obasasula, UNRA n'ojja n'obawandiika n'obasuubiza basasula, ate poliisi nejja nebagoba abantu be bamu. Nga bwe nagambye ripooti nagirabyeko naye omutuufu ye minisita. Okusooka eno fayiro z'enkutte zino sigenda ziyitamu temutya, naye kwata wagoma ojja kusoma mu paragulaafu emwe bisigadde minisita tubeera ne mu palamenti jaddemu. Investigation report by the Auditor General on the operations of National Housing and Construction Company Limited. Paragraph emyoka gye njagalamu fayiro ebisigadde nja bikuwa. National Auditor General yawandiika ku bintu bingi, naye bwe yatuuka ku ttaka lino yagamba bw'ati: there was negligence by National Housing and Construction Company Limited in failing to develop and utilize the land as required by the conditions of the lease, which in turn paved the way for massive encroachment on the land and a lawsuit by Kireka Estate Limited. US dollar 5.1. Ekiseera ekyo zaali zirimu 13 billion. Bijja kufuuka bingi naye minisita ajja bisoma. Obuzibu obwatandika eddala obwasooka, National Housing kasita Auditor General yafulumya ripooti nga baga nti ettaka lino baalifuna mu bukyamu aba National Housing, kwe kujja bagobeko abantu. Ekiseera ekyo bodda bakugamba bamwine ebintu bya Uganda biri interesting. Twatandika amanya mwegali ag'abayindi bamalubayi nga be bannannyini ba Kireka Estate. Omu yafa ne bagaa kati asikiddwa omwana we. Katwagenda okumaliriza nga buli tumanyi gye bali, era ebiseera ebyo bamwine looya munno ng'ayita abantu mujembawo ebyako bali yafuuka malubayi, Katonda yamanyi. So conclusion ya Auditor General yali nti National Housing yagula freehold from foreigners aba Kireka Estate, which is against the constitution. In fact, nga kyagamba nti balina ettaka aba National Housing. Ripooti eno manyi ebintu bingi by'osoma naye nja kuwaako kopi abantu bo bagikunoonyeze. So n'olwekyo nze njagala concludinga byange. Ekisooka tulina ebizibu ekiruddewo eky'ettaka. Badde ngamba Honorable Joel Osenywe, buli atunulya ettaka lino alabanga ekkalu kyobula ne poliisi bazze wano ndaba basembezaayo abantu. Nabo balabanga ekkalu naga naffe tusalesaleko ogutundu tutwaleko. Eyo poliisi gy'olaba yajja wano neekuwa abantu nti muve ku ttaka lya National Housing, ate yakomawo egamba lyange. Awo kati buli alimirira eyo n'alaba ettaka lino naali alaba samaga kale singa ntwalako yiika wakiri bbiri. Tulina ekizibu n'okutuuka olwaleero kyenkusaba minisita
waliwo abantu abalina ebyapa not contested eyo right weeri eri muteeka ne mubaamu n'abantu abali ku ttaka nga abatuuze abasenze even that right is not contested. Kyojja tuyambako nga bino biwedde kuorganizinga government na ministry mwoli right z'abantu abo ababiri. Abantu abali ku ttaka wano balinako right yaabwe tebeetagisa kubeera na land title, ekyo kimanyi bulungi. Naye right yaabwe buli ajja gy'ayagala okusooka okumenyawo asobole okukolerako deal ekiwanvu ebiri interim. Abantu bano poliisi bwe yagoba ku ttaka olwaleero nkulabyeko mu bitundu ebimu ng'okulembera abantu ne badda ku ttaka. Era nninze kuwerekera nga tuddayo ng'abantu obazza ku ttaka lyabwe. Ekyokubiri claims ezitagwa abawunula nabo bagambe basasule abantu kubanga okubala kwagwa. Mu mateeka abali ekino mukiwulire buyinza obutagala kiwulira. Gavumenti mu constitution esobola okujja ku ttaka ne weribeera nga liriyo kasiteebeera point number 1 ng'ekusasudde ssente entuufu. Era muno mulimu abantu abaagenda bwe muba ettaka bali mu gavumenti sonyiwa okukigambako nga libawoomera bajje bateeseganye n'abantu babasasule bulungi, buli muntu anoonye waabeera mu mirembe nga bwe mukola ewantu ewalala. Nadde nsuubiza kwogera bitono mu nsonyi enkomyawo Katonda omulungi abeera nawe. Sebo mukama wange Lot ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi tadde tafaali kuzimba kwa nnyaffe Uganda ng'asomesa ababaka ba pala tawondo sigala kwogera bigambo bingi kubanga amazima bakadde bange basoose balyogeddeko ate ne chairman nayogedde ku nsonga zino. Saagala kuddiŋŋana nsonga zoogeddwako nnyo, naye njagala okugyayo kano mwami mukama wange kayogeddeko mwami Ssemujju nti obwannannyini poliisi bweyina mu katundu kaabo ka barracks bwe bumu n'obwannannyini abatuuze be yagoba bwe balina. Bonna balina status akagambo status balina status Ssemujju mukama wange bali ku mutendera gwe gumu ogw'obwannannyini. Kiringa neiba onobeera ne neiba nga alina ekibanja naawe ng'olina ekibanja mwekanankana obwannannyini. Poliisi yakola kikyamu nnyo nowandibadde nga yennannyini ate amateeka tekkirizibwa kujja kumenya nga tegenze mu kooti. Ekyo teyakikola naye yakola buli fuddo yonna newetwatula nabo netutuwa kalina meetings netutulako n'abakulu ba poliisi netukkaanya tumale okgenda okugulawo empende ekibanda kyabwe kiyitawa era twakiyitamu naye ne bagenda bagaziwa nga buli obalengera ettaka essaba nga Ssemujju waganda obanalegewo ekitiibwa nga baagala kutwalawo. Si kyekyo kyokka batwala n'amayumba g'abantu nga mu kiseera ekyo poliisi yali akayisa abasirikale 200 nga tebalina basula era bali bakitugamba kyerere ekyo tebalina bakola ki baagala amayumba gakusitamu basirikale. IGP Kashigazi oyo minisita nga tugenze n'omukulu oyo n'abakulu abalala namwandikira ebbaluwa asooka azikize yagenda mu maaso n'amenya etulowooza nti oba oluusi omukulu yamutu kubanga IGP minisita gwotwala kubanga osobola okulagira IGP kusinzira ku protocol era njagala okuba n'ongulagiro temusanga baddeko n'omusajja ono amazima
tulina sota mamuseni ewange tulina kaito zetwakansolinga okugeza omwana kwa Potibero bali bagubba abamafia bakati bakufulako ne kaito etumuwandikira nagifuna ebaluwa tukola process kaito eri counseling akati twagala okozesa abantu amaanyi gegamu gwakozesa wali newano gakole Shadow Minister, omukulu wakulu bampa tutakwebaga mu mutindo oyo mukulu wange oyo mukama wange mwanya ekitiibwa bwe batuula ne bagamba gwogenda okola Shadow Minister w'ebyettaka era nze mbadde ekisiikirize kyono era ekisiikirize nekikola gatuna bingi ekituusiza kikisikirize obusikirize tetwakola sebo ogambe tusaakula Kachusa, kaito tukansoliza kaito chwanoka. Na ndishado ne mukono twakansolinga. Badengezako kutambula olusi naye. Gwenda byo bisibu era onu abakyala bakulinza awo. Bababyeko ettaka lyabwe bali awo. Obaano nga tobalabi. N'olwensonga eyo saba taate epujjo lyakolebwa. Nange nze mwennyini ekolebwako epujjo. Na poliisi empise mu lukiiko. Tuli abakulu bano empisa wali mu lukiiko ate baleeta bajjanti ne babba amasasi okakananga mu biru atigwa mu birundi kyati okakananga bali mwezo kubanga lese tutesiganye tukube empeera nange bankutte bambisa bihuudu bantwaleeyo mu binya byabwe eyo nagenda mu Human Rights Commission empawa Omwami Ssenyu naye bakikolera omubaka palamenti ne bamubikka ati abantu bafe bakola ki akikulenze ne bandeeta wano wansi ne bamanja mwengato ne bagamba omulimbi nga bagamba mulimbi munzitira wano banteeka mu kaduukula naye akikayingira mujja kunzitira wano kikayingira naye ngenda kuzijjayo awo onzigeri eri tabatandamira naye nosobola kubira enduulu ontwala ata mamisani wani mwesobola kubira enduulu zamujunajja nawe okangekande nalinzikuddeyo osanga olwensonga eyo eryo fudde ebakola bannayuganda bano bannayuganda oba abanoonyi b'obubudamu mubawa ssente zibabeezaawo abanoonyi b'obubudamu nemubayamba lwaki bannayuganda batwalibwanga wamenye mulala munnayuganda atena wakusula zijukira waliwo omusirikale wa UPDF era kembaka keyazimbidde wa UPDF najjaawo n'emmundu singa sisaamuka kenya ndagenda kuba abasirikale bebyasi nemulimbalimba nti kakkana tumaze okukola ne minisita agenda bazaawo agenda basimbira era ovaano nga tukikoze simanyi wawaali yaliwayo amekawala mukusirikale oyo nemumateka nemugamba nti nze bakakasa Samu Mayanja minisita mumanyi agenda kubisaawo byonna era kisimanyi bawangirite nero okoma wano okwebaza mukadde atutembeese saba ndi mukulu w'omyaka imukakulu mukama atutembeese ndi mukulu w'omyaka emyaka kati erikola wano oyo agala kumwebaza oyo abantu bebbanga wano mwalonda bulungi oyo wali mu palamenti ndoza mujja mubiraba era nga okukakasa mwebale kulonda kyabasaba kiri ekintu kimu omututuuze temusagasaganwe kakomaawo saba nkubetagisa okutonyo mukisa
nga minisita atuuse. Ajja kwinaana wali omubaka Ibrahim Ssemujju waatudde awo wagenda okutuula tusobole setuyita ebeere egguluggulu. Minisita agenda kwinaana omubaka Ibrahim Ssemujju wali waatudde. Minisita tusayiza okulaba awo awali wekitiibwa Ibrahim Ssemujju minisita wagenda kutuula bagaza akalulu. Minisita tusayiza okulaba minisita watoyo biro mu kaseera kano kennyini ekyawani minisita tusayiza okulaba abakentu bannange mubalike tonti olwanyi wamwe ayimirira ku nsonga nga tatiirira Nyenges Haji Musa oba oli kimunyumira oba tekimunyumira ka irinoni mirnyope me bori tulina kukyogera naye nsaba twongera okuba abakakamu wano bilogo eto mirwa ben mamuol kong era nga nebaza omukulu master of ceremony waffe mukulu Muyanja Amina Paul adirwa Muyanja master of ceremony atukiikiridde bulungi ng'olwo ntwala n'obuvunaanyizibwa okwaliriza abagenyi abakulu bonna mu biti byaffe Honorable Ssemujju, Honorable Ssennyonyi, Dano n'Honorable Balimwezi